guguno olaba famba ensi yonna afande ensingo ya bula amatu maddugavu ensi yonna afande mbadde nakava ku nyonyi batandikiddewo okunjereka ku kisaawe entebera namuwa emitwalo 8 akube meeka akuyankuba kopagalo nfaanana ng'akanyonyi n'obukowekoowe bwonna nze kumuwaabira njagala muwaabidde defamation impersonation punishing my image emisango 3 kopagalo wena wafaananye bulala ng'akamenke sijja kulimba nfaana kubanga omuntu gonna wa sente zange tosobola kunfaananyanga kanyonyi akomyewo sente zange ensi yonna eri mu kunjereka bwe bavaawo nga bakoma ab'emasaka amaani afaana oyo muwala bamusibe bannange bamuggalire ensingo yonna yonna ya bulaaka amatu madduka yafaananyiza bubi kubanga afaana ono si makeup ono kopagalo ewulira bamusibe afande emisango 3 impersonation punishing my image and defamation bamukwate mumusonyiwe simusonyiwa mpaka ng'akomezaamu sente zange kulira afande namali ekisaawe kyonna entebeko yakooti bangereka buli weepita ku poliisi wonna wano bangereka azizi azikomyewo afande ofisi ofu community affairs jazisasula kale mugende mu ofisi ya community affairs azireete sente zange sibbibwa nakuba kopagalo yakoze bubi nyaafande kumfaananya akanyonyi yakufaananyisa